ate omulundi omulala nyongera okubeera nga tembaniriza ku YouTube channel eno Fahad Pro omwanjuzi era omutesitesi yenze kenyini Fahad Pro mbeera nnyo okuteekerateekera wamu n'okutuusako amawulire all over the world. Saagala n'okulwise njagala tutandike n'amawulire ag'omukyala Ruth n'omwami Victor Kamenyo gye buvuddeko awo ensonga nga bwe mwaziraba bwe nasobola okubeera nga tenzi batuusaako Ruth yakyawa Victor Kamenyo n'avaayo ne yeetonda n'atwala ebimuli n'atwala ssente mpitirivu wabula limu kasukira ebimuli era Ruth n'abeera nga yeekyanza obufumbo n'abuvaamu. Kakati no ekyaddako awo Victor Kamenyo kubeera nga ate akola ekivvulu era Ruth teyalabikako. Oluvannyuma okubeera nga akola ekivvulu abantu abangi ne bavaayo ne bamuwa advice nti lwaki tavaayo ensonga zino n'azeesonyiwa nga bagamba Victor Kamenyo lwaki tabeera nga yeesonyiwa Ruth. Kakati no munange lwakya lumu Victor Kamenyo naye n'akeera ku makya ne yeekyanga era n'asalawo n'alumba studio n'akubira Ruth akayimba era nga kano akayimba ebimu ku ebyo biti n'ebyalimu nga biraga nti takyasobola kubeera nga ate amuddira. Munange nno ensonga no zikutte wansi ne waggulu kubanga ate Ruth avuddeyo n'amugamba igwe bw'otavaayo n'ojjayo akayimba ako njagala oddemu okuba akayimba ako wabula ng'oggyeemu erinnya lyange era ngenda kubeera nga ate nkutwala mukomela. Sagala kubeera nga ebigambo bino mbyeyogerera, ngenda kubeera nga ate mbikuterawo awo mu butambi obeere nga ate obyerabirako. Kugamba ensonga z'abaagala nazikutte wansi ne waggulu mu ba celebrities simanyi kiki kigenda mu maaso naye nga kyonna kyonna kikiri kijja kuggwa. Kankutera obutambi bwa Ruth naye nga in case tonnaba kubeera nga subscribe notification bell gitegeko ate tubeere nga tutambulira wamu kulekeddeko obutambi buno tovaawo. Me, I don't have. People told me, people told me, you know, I don't have empisa. Obukyala buluma nenze tebankyawa. No, at least wabadde following eno saga tebankyawa ne bwo buluma. Sobola omwana oyo yanyimbyemu akayimba nenze sitidde naye olunaku lwendi kufuna gwe Kamenyo nja kukukuba amannyo nga jjemu. Otegedde negendereza ndi mukambwe kati eno sizoni nazze ndi mukambwe. Naye nga nze I was born 31st of January. Owulira bulungi olunaku lwali lwa Sunday, so osobola okubala. Sina nsonga lwaki mba nimba emyaka nze gwe mulala njagala okuba omukulu. Nze nayanguwa n'okwekuza by the way, nayanguwa okwekuza nga edda kyobola nayanguwa kambaleke nina balongo ze nina alongo 22 years sirimba wallahi naye omuntu mukalelekera omuntu waddembe okumpa emyaka gy'ayagala mullo 25. Kati waliwo live gye nakola nga abaana banvumye and people thought nti ngenda kuva ku TikTok sigenda kuddamu beera ku TikTok. I was so surprised okitegeera. Kati nenkola live nembeerako then some girl nagirecordinga okitegeera nagipostinga. Kati bwe yagipostinga omuntu omu n'avaayo nagenda nakomentinga nagamba naye ekiwala kino tekiwulira engeri gye twakuvuma twali tulowooza ogenda kuva ku TikTok. I was like really? Cause nali sikirowoozanga nako ebyaddala nti gwe omuntu gwe bwe bakuvuma nga tebakukubye okitegeera mba omuntu akuvumye mba ogenda kugira kuva ku TikTok oba ogenda kwekweka ensi mbulwakuba banvumye mukwano. Sweetheart, waliyo omuntu gwe bambudde. Waliyo omuntu gwe atambudde ku street ababoda ne bamwambula abantu ne babambula okitegeera but tebewangako butwa.
tebalekeranga otambula. So bino ebintu by'okuvuma, and by the ekintu kye bakuvumye ggwe kyebavumye gundi kyebavumye gundi kyebavuma nono najja bajja kimuvuma. So kyenyezako bagamba kye kino. A lot of you people think I'm just pretending oba to be strong oba kyemuyita mu okwekaza. Mbu ndi mu kwekaza. Okitegeera? No. Nze si pretending asa kwefuula kye siri. Ate I'm always straightforward. So nze sisobola kwerunjia. Bwe mba nze njogera yange eyo sigenda kwerunjia. Bulero banjagale no. Nze sajja ku TikTok kuno kufuna mikwano. Nze yatwala obudde nkumwe teriya ku bantu bonna abanjaji ngo abanvuma tewali yampa advice n'agamba Ruth munnange teeka TikTok ku simu yo. Nze yakeera ku makya nenkwata essimu yange nenteeka mu TikTok ne registeringa. Okitegedde? Bwe namala okweregisteringa nentegera nti kati bakola videos nenzikola. Bwe natuusa obuvidiyo namala ozikola nentegera nti kati omuntu agenda live nengenda live. Okitegedde? Fact mu abantu muli diversion. Mu kintu kino muli diversion. Okitegedde? Nze ensonga yange eri wakati wange ne gwe nagitandika naye mwe muli diversion. You just came in just to hype, maybe to hype me or to hype him. You're just good diversion obulekana. Mbadde mukimanyi? Nenga diversion tetuzigoba. Ejo mikaba egikubagana wansi wedit. Tetuzigoba. Gino beerawo. Kitu siripenkadde ebyo byebivumo byanjagala. Omwana nakuba oluyimba ali buvuma buntu bukadde. Bino oluyimba Rensembyo postia Irene Namubiru. I love that song personally. Ndwagala. I should delete it. I can delete it right now. But I'm not saying please like sorry to anyone. I just love that song. Olimba ndwagala nganzo omuntu. Saze wolukulanga nzo omuntu. Okitegera? Not just because I'm looking for someone maybe to say sorry to. Sina gwen Sofia like sina gwen Sofia. So sina to say sorry to anyone. But I just love the song. Because I have a lot of followers, I have a lot of people who love me and care about me. So they may use that song to their beloved ones. So that's why I'm being called luyimba. Recently I was posting about that. Siri kwogera sorry to anyone, and I'm not going to like to comment on everyone, like to reply on everyone's comments saying, you know what, this is not. And the time I forgive that guy, that Kamenyo, your Kamenyos, your what? You guys are not going to be around. Oh, I'm not again. I'm even going to be around. But I pimpe no neno. Mfukide chizibu. Nama nilo isi. Amusajja omulala okumpasa kati mugenda kunyiiga naye nga mujja kunda omwana yajja kunemesa ennyimba zankubamu ezo nja kunemesa omusajja oku ngalowooza ebyaddala sifumba naye nga nze ndi mukazi nfumba si katogo si kawunga si ki omwana oyo naye nze ekirungi etteeka lyayise ddamu ompaayirize